kuba kale tugendeko naddala ku ddembe ly'obuntu likyagenda maaso n'okuba ng'ate linnyirirwa naddala abakyala okusinziira nate ku mukyala Miria Matembe agamba nti ebitundu bingi naddala eby'eggwanga lyattu Uganda abantu bangi bakyafumbiza abaana abato nga kino kiteekeddwa okuba nga nate kirinnyibwa ku nfeete. Bino bituuseeko nga bagezaako okulaba butya eddembe n'obutabanguko mu maka butya buyinza nate okuba nga bugwawo. Nga Uganda eri mu kaweefube w'okwegatta ku nsi yonna okwefumitiza ku ngeri omukyala n'omwana omuwala gy'alina okuyisibwamu awatali kutulugunyizibwa, Miria Matembe asabye gavumenti n'abantu abavunaanyizibwa okukugira obutabanguko balabe nga tewali addamu kufuna kusoomoozebwa kuno. Twandibadde nga tusanyuka ne tugamba nti kuva luli katebya ebyokutulugunya omukyala n'omuwala byakendera kubanga bannaffe bamukyala mpanga ne banne barwana kuva ennaku ezo okutuuka wano. Naye kati tuli wano tukaaba tulaba ensonga z'okubonyaabonya omukazi n'omwana omuwala okubatulugunya ne babagaana okuba nabo okuba ng'abantu buntu naye nga babonyaabonya babatwala nga subject to the men. Kituluma nnyo. Okusaba kuno akukoledde ntinda n'ategeeza nga bangi abakyala we batulugunyizibwa ebitagambika. Era n'abalala ne bw'obanga bali top naye abasajja nga babaharasinga babayisa bubi za promotion teziriwo biki byonna ebyo. Kati ate n'ekirala kyendabye ekisinzeyo okuntabula kwe kulaba nti humanity fe abantu naffe tuweddemu obuntu. Nze video zino zonna social media ndaba ku social media banange abakazi nga babonabona n'owulira ng'ogenda kufa omusajja n'akwata omukazi n'akuba n'asamba n'asika wansi nga bw'asika ekiti oba ki abantu nga kwebali. Anokodde ebimu ku bitundu ebisinga okubaamu okusoomoozebwa kw'okutulugunya abakyala n'abaana abatanneetuuka. Kulaba nti abakazi tuvuddeyo ne tulaga ensi yonna ya Uganda nti tusobola naye still then omusajja ne mukazi we ne baraba omwana waabwe eyandibadde avaayo n'asobola ne bamusomesa n'avaayo n'aba ekintu ky'amaanyi n'abanga ffe Bamatembe ne Bampanga ne mukyala Kalema ne baani naye still tanakiraba afumbiza omuwala w'emyaka 12 13 14 ne batandika olwo okuzaala ne babonaabona tebalina kale neyo obusoga eyo nayo gyebiri of course ne Buganda ne Bushenyi eyo byonna sijja kugamba nti wamu kwekiri awalala tekiriwo. Elizabeth Ampaire akulira ekibiina ky'abakyala ekya Forum for Women in Democracy alambise ebimu ku bintu gavumenti by'erina okukola okugonjoola okusoomoozebwa kuno mu bakyala. Tusaba gavumenti eddemu ebeere ng'eyongera ku ssente ezo eziteekebwa mu kitebe ekya community mobilization ne mindset change kubanga obutabanguko buno bubeerawo oluusi olw'obutamanya oluusi olw'abantu okutwala abawala n'abaana n'abakyala nga ekitagasa n'olwekyo abantu beetaagisa okusoma. Wabula ye afande Susan Golobe ow'ensonga z'abaana ku poliisi y'Entinda Police Station agamba nti basanze okusoomoozebwa kw'abaana abakola omulimu gwa yaaya naddala abaggyibwa mu byalo ate ng'ensimbi ntono ezibaweebwa ekitongole. Bw'oba oli eyo n'olaba nti omwana ng'oyo akolera neibawo jangu otubuulire tetujja kukwasaamiriza ti neibawo ye yatugambye no ekyo tujja kikumanga ekyama because always bwe tuba tutute bano mu kooti it is Uganda versus kati nze nyinza okubeera complainant. Okusinziira ku kunoonyereza kulaga nti si bakyala bokka be batulugunyizibwa wabula n'abaami nabo batulugunyizibwa nga abangi basirika. N'olwekyo n'abaami nabo babonyaabonye kyenva nkuba omulanga waliwo abakazi nabo abatalina mwoyo abavuddeyo ne babonyaabonya abasajja naye ate waliyo abakazi abatabonyabonyeza abasajja naye babasebusi. Nomwemere ennaku emwezi 5 oberawo n'akuwa ebyo omukadde n'akomawo n'anvuma kampa mmere. Bya Ora Gabriel, Salt TV, Omunnyo.